Anakuhitaji mwana wa mabwana, alipigwa fimbo na micheleni mengi kwa ajili ya dhambi zako tena na zangu. Anakuhitaji sikata kutema weka oro msaiba Yesu anakunyweza kange kumupesi anawasenga oro msaiba Yesu kwa banane anakunyweza kange kumupesi waffe webale era tusaba Katonda akuwangaza ennyo, akwongera ekisa, akwongera obulamu wamu ne maama waffe n'ennyumba yammwe yonna ayongere ogikola obulungi n'okugiwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. 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 DJ obusobola otuwa kayimba. DJ banangolwa kadde nsaba tusoke tujyewo ne speech ene yaba media. Haleluya. Tubakulireko mu ngalo nawe DJ nga otekamu akayimba twanisa ba media nabo babiko kyebogerako eri dadi waffe lunaku lwa kujaguza. Haleluya. Akalulu n'essanyu n'engalo n'akayimba. Haleluya. nga bwe bajja mu linnya lya Yesu. Bannange liri essanyu ly'olaze olwaleero. Kale DJ wamma tuwesa tuwuluyimba tusanyuke mu linnya lya Yesu.
Amina. Twebaza Katonda kwa musumba Sala naye wali mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kale katuwe nabo boogere. Amina. Tusanyuse nnyo okubalaba fenna abazze okutwegattako okujaguza amazaalibwa ga musumba Tom Mugerwa. Tusanyuse nnyo okubalaba. Ffe ng'aba media tukola mu media Eternal Life TV ne MCF Radio. Naye bonna tebaweddeyo, simanyi oba tebazze buzi. Naye katubakiikirire kubanga emirimu mingi, ne manager ngambye mukiikirire kubanga akyalina byakwasaganya bingi. Amiina. Naffe nga ttiimu twagala okuyozayoza musumba Tom olw'olunaku olwaleero. Nesigenda kwogera bingi kubanga tugijaguza buli lunaku ffe aba media team. Omwezi mulamba paka gwonna bwe gugwako tubadde mumajaguza. Kale sijja kumala budde, kampe mukwano. Yesu yeebazibwe nnyo. Naffe katusooke tuyimbire ku Daddy akayimba ka happy birthday ffe ng'aba media team. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday, Daddy. Tukwagala nnyo. Tweyanziza nnyo okutulowoozaako n'otuwa Eternal Life TV, n'otuwa ne MCF Radio. Abamu ku ffe gwe twasookera okufuna naye nakava ku university nefunira omulimu ku MCF Radio 2016. Era mbaddewo nebaza Mukama olw'ekisa kyakutaddeko, twebaza Mukama olw'obulamu bwo. Era tukkiriza nti agenda kweyongeza okukujjuza obulamu obw'obuwangazi kubanga omuweereza. Tukwagala nnyo era mwenna mwebale nnyo okwagala Daddy, mwebale nnyo okuweereza, mwebale nnyo omuweereza n'okuweereza Katonda. Mukama w'omukisa. DJ tuwe kayimba nga baddayo mu linnya lya Yesu. Bakubireko mu ngalo aba media mu linnya lya Yesu. Amina. Era obutamala kaseera ku lwakadde twagala tuve wano ng'obudde bukyali. Haleluya. Badde nsaba tugenda kuwaniriza era tugenda kuwuliriza speech okuva eri baganda ba Daddy waffe nabo kabajje babeeko kibabeera boogera eri Daddy waffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bakubire mu ngalo z'amaanyi n'akalulu nga bwe bajja mu linnya lya Yesu. Ne DJ nga woteekamu
omukubuka oyo sinze nandibadde mwogerako kubanga adda kunze ate alina bye yansobya kubanga mu buteebi ali yabyogerako yagamba yali ayagala kusikamu abaana ya maama naye ate engeri gyadda kunze nti mu mwaka bazalangamu babiri ate nga yanzirako ekitegeeza maama bwe yali olubuto lwange olubuto lwe nze bambi nga nkyayagala okuyonka ne banzijako kwe kukonziba kuno kwemulaba yali oyo nandibadde muwanvu nandibadde munyirivu wagamba yanzijako omwoyo okubaka mukwata alya osanga talanta eyo yandibadde yange naye bannange twebaza mukama twenga abooluganda leero bansogera waba buli omu muwe kyansa yeyogera erinnya kakati tulina wano mukulu waffe mukyala Robin Namuliira tulina wano bino nno kito ddala yali agadde okuba nti bwe tusembyayo kwogerako gosembayegebali abato naye mukyala Beti Nakamate Hapa Zitamale muto wa Tomu mukulu wa Tomu kyala Proscovi ya Bukenya onono kwenzira kakati ono Samueli Katimbo yadda ku mukyala Muliino oyo ono Fred mukitonyo bange Fred tutomatomo omukama mulungi bannange Tomu mufamire teri yakulanga amanyi tugenda kuba mu bitiibwa bwekiti ekitiibwa nekero kibulize muyaba bwatyo nemmanya nti mubutuufu mukama gyali mubutuufu gyali kubanga kibi nnyo nti munnaffe yamulindiza obulokole ate kitaliiwo Lawrence muto waffe naye Tomu twagala okwebaza twagala okuyozaayoza otuweesezza ekitiibwa ate n'osigala ng'oli kambo ojjukira maama bwe yagamba nti wasibanga bulungi omugondoli gw'emmere ng'osaanika bulungi biki ng'otyo kambo n'ensi eyo gye wazingirangamu emmere okuze nayo n'okula n'okwagala n'obeera ne oluusi ne weefuula ow'ensonyi ngedda bwe wakolanga naye this time oli kambo mu maaso ga Mukama. Haleluya. Nange Mukama akuwa omukisa webale okukuuma ekyana kirenze ekyo Tomu webale okukuuma amaaza omukubye bulungi omukyalo oyo nkujjukira munnange ng'omundeetedde wali ku fulaati munnange oyo naye twatambula bugendo tutambudde bannange Mukama mulungi twagala okuyozaayoza abaana baffe mwenna Saala sibalaba n'abalala mwebale kubeera famire ennungi
mwebale fenna tuli wamu twagala taliwo naye twandibadde tugamba naye Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Maama waffe yakwagala nnyo naye maama waffe tubaatuwa simulaba. Amina. Kama bawo mukisa. Amina. Tubakwereko omungala abasumba baffe nga baddayo mu linnya lya Yesu. Bakubadde leero teyasomye naye wandibadde okubawawo akayimba akabazaayo. Mukama batuwere nnyo omukisa. Haleluya. Lunaku lwa kusanyuka, lunaku lwa kujaguza ku lubulamu bwa ddadi waffe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Haleluya. Amen. Akadde katugoba tusambyako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Mu linnya lya Yesu twebaza Katonda ku lw'okubeera okwa buli kisekinoomu ku mukolo guno eno. Haleluya. Webale kuweesa mukolo guno ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Twebaza Mukama ne ku lwa musumba waffe Rolandi mwesigwa kubanga naye afiisizza akaddeke. Tumukuireko mu ngalo okubeera nga waali. Haleluya. Mu linnya lya Yesu era nga twongera okujaguza n'okwongera okwagaliza ddadde waffe amazaalibwa amalungi. Mu linnya lya Yesu n'okubadde olunaku lubadde lwayitawo lulina kuba ennaku z'omwezi 17 naye twebaza Katonda nti byonna birungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbadde nsaba tugenda kuwaniriza speech endala okuva eri ba members aba media team mu linnya lya Yesu. Haleluya. Zikiriza Katonda namwe muyinayo ko speech mwagala okuwa ddadi waffe ku lunaku lw'eweeroti. Okay, tibanaba kujja kale katwanirize abatiimu beegayirizi nga bakulembeddwamu musumba waffe Eva Baguma mu linnya lya Yesu. Kale katubanirize nabo babeko kye boogerera ddadi waffe ku lunaku lino eno. Katusituka abatiimu beegayirizi mu linnya lya Yesu. Twebaza Katonda olw'olunaku luno nga ttiimu beegayirizi nti naffe olunaku luno tululabyeko ate nga tukyalulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda olwa ddadi ne maama waffe abatukozeemu omulimu nga ttiimu beegayirizi. Ddadi Mukama akutuweera omukisa, maama Yesu akutuweera omukisa. Ku lwa ttiimu beegayirizi ddadi tuyimiridde mu kifo kino nga twebaza Katonda olw'omulimu gwagukozesezza mu bulamu bwaffe. Twajja tuli bubi nnyo naye ekisa kya Katonda ne kituwambaatira okuyita mu ggwe ne maama waffe. Era n'olw'ensonga eyo Joshua, bw'oba osomye Joshua essula 14 okutandika ku lunyiriri olw'omusanvu, Joshua yali agaba obusika. Kalebu n'agenda n'amugamba nti bwe twagenda okusipayinga, bwe twagenda okuketta ensi nayina emyaka 4 naye nze nenkomyawo obubaka obulungi era nagondera Katonda nentambulira mu kisa nempereza Katonda n'omutima gwange gwonna. N'amugamba ekiseera ekyo nayina emyaka 4 naye kakati wayise emyaka 45. Joshua, Kalebu n'agamba Joshua kati nina emyaka 45
naye nkyalina amaanyi gange nga Musa we yatutomera ku lusozi okuketta ensi. Era n'amugamba nti nkyasobola okulwana era nkyalina amaanyi agayingira era agafuluma. Ku lwa ttiimu beegayiriza Daddy ge mafuta ge tubasabira bazadde baffe, amafuta agaali ku Kalebu ng'alina emyaka 85 naye agamba nti amaanyi gange nkyagalina nga bwe nalina emyaka 4. Ku lwa ttiimu beegayiriza Daddy ne maama waffe, ensi ekyabeetaaga wakyaliyo abatannalokoka. Tusaba amafuta ago gabatambulireko. Mweyongere, mweyongere, mweyongere. Tweyongere okulya birthday oba emirundi 45 egijja mu maaso olw'ekisa kya Katonda. Daddy, Mukama akutukuumire, akwongere yongere ekisa, oweereze Katonda, emyoyo gy'abantu gyeyongere okukyuka, ne maama waffe ku lwa ttiimu beegayiriza akutuweera omukisa Mukama. Saba mukasera kano katuweko ne kojja waffe ayogera olunaku lwaleero mu linnya lya Yesu kujja nebulaniisooka tukubireko mu ngalo. Mukama twagala okwebaza Katonda olwa kiseera kino era twagala okwebaza Mukama olw'amaanyi g'akuwadde. Bayibuli egaa nti omusumbamire naye mugenyi muyite aga nti ginaabanga emyaka 7 ow'amaanyi 8 netwebaza Katonda nga nze kojja ng'osomesa abafumbo okwemirira, okunyweza omugongo, okunyweza ekinywa n'amaanyi ago ge tukozesa. Katonda abongera obuvumu n'amaanyi. Kale gwesika otukoze bulungi ssebo. Abali baweddemu gaasi kati tuyimirira era katugirye Katonda tuli bawanguzi. Ekisa kya Katonda kiyogere ku bulamu obwo okwagala emirembe n'obulungi n'amaanyi agomu bweyo omutukuvu gamuleeze ennaku zonna ogenda kagaala bakuddayo abatimbe nga zibanisa bafena tufukamire era twebaze Daddy waffe olw'okutusumba, aleluya, olw'okutulera ng'abaana. Tugamba nti Daddy waffe weebale era tusaba Katonda akuwangaaze ennyo, akwongere ekisa, akwongere obulamu wamu ne maama waffe n'ennyumba yammwe yonna yonna yonna, ayogere ogikola obulungi n'okugiwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina, amiina. DJ otulo tuwa kayimba Mukama bawe omukisa abatimbe beegayirizi mu linnya lya Yesu. Olunaku lwa ssanyu bannange, nangabe buli muntu yenna ng'osanyuka yonna gy'oli. Nange fesi ekakanyavu towanzigone wane olwaleero. DJ bannange lwakadde nsaba tusooke tujjule speech aba media. Haleluya, tubakuulireko mu ngalo ne DJ nga bwetekamu akayimba twandisa ba media nabo babeko kye boogerako eri Daddy waffe lunaku lwa kujaguza. Haleluya, akalulu n'essanyu n'engalo n'akayimba. Haleluya, obe bajja mu linnya lya Yesu. Bannange liri essanyu lyolaze olwaliiro. Kale DJ wamma tuwuluyimba tusanyuke mu linnya lya Yesu.
Sala naye waali mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kale katuwe nabo boogere. Amiina. Tusanyusa nnyo okubalaba emyabazo okutwegattako okujaguza amazaalibwa g'Omusumba Tom Mugerwa. Tusanyusa nnyo okubalaba. Ffe ng'aba midiya tukola mu midiya Eternal Life TV ne MCF Radio. Naye bonna tebaweddeyo, simanyi oba tebazze buzi. Naye katubakiikirire kubanga emirimu mingi. Ne manager ngambye gukiikirire kubanga akyalina byakwasaganya bingi. Amiina. Naffe nga ttiimu twagala okuyozaayoza Musumba Tom olw'olunaku olwaleero. Nsigenda kwogera bingi kubanga tugijaguza buli lunaku ffe aba media team. Omwezi mulamba paka gwonna bwe gugwako tubadde mu majaguza. Kale sijja kumala budde kampe mukwano gwange. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe nnyo. Naffe katusooke tuyimbire ku Daddy akayimba ka happy birthday ffe ng'aba media team. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday, Daddy. Tukwagala nnyo. Tweyanziza nnyo okutulowoozaako n'otuwa Eternal Life TV, n'otuwa ne MCF Radio. Abamu ku ffe gwe twasookera okufuna naye nakava ku university yafuya omulimu ku MCF Radio 2016 era ambaddewo nebaza Mukama olw'ekisa kyakutaddeko. Twebaza Mukama olw'obulamu bwo era tukkiriza nti agenda kweyongeza okujjuza obulamu bwo obuwangazi kubanga omuweereza. Tukwagala nnyo era mwenna mwebale nnyo okwagala Daddy, mwebale nnyo okuweereza, mwebale nnyo omuweereza n'okuweereza Katonda Mukama w'omukisa. DJ tuwe kayimba nga baddayo omubeereko mu ngalo abamidiya mu linnya lya Yesu. Kamala okusembeza ono kati nga ggwe omukulu wa munywanyi w'omugole obadde omuwa bubaka ki maama weeyo ku bubaka akiikirira abayimbi ono gwe mulaba nyabutuwe ku bubaka obuli private omugole mu linnya lya Yesu n'ekijje nga bwe
That is mukuru wa Nsumbato. Ye atengeri jadda kunzi atenga musinza kumpi mwaka ati yabagamba nti mu mwaka nazalanga mu babiri atenga yanzirako ekitegeeza mama bwe yali olubuto lwange olubuto lwe nze bambi nga nkyayagala okuyonka ne banzijako kwe kukonziba kuno kumulaga yali oyo nandibadde mwanvu nandibadde bunyirivu kwegamba yanzijako omwoyo osanga talanta eyo yandibadde yange naye bannange twebaza mukama ffe ng'abooluganda leero bansogera oba buli omu muwe kyasa yeyogera erinnya kakati tulina wano mukulu waffe mukyala Robina Muliira tulina wano ino nno kito ddala yandyagadde okuba nti kwetusembyayo okwogerako bali abato naye mukyala Beti Nakamatte Habati Tamale muto wa Tomu mukulu wa Tomu kyala Proscovi ya Bukenya olonna kwezira kakati ono Samwiri Katimbo yajja ku mukyala Muliira ono ono Baby Fred Kitonyo bani Fred muto wa Tomu Tomu mufamire teri yakula nga amanyi kugenda kuba mu bitiibwa ekitiibwa netemuti nemanya nti mu butuufu Mukama gyali mu butuufu gyali kubanga ti munnaffe yamuyingiza obulokole ate taliiwo Florence towaffe naye Tomu twagala okwebaza twagala okuyozaayoza otuweesezza ekitiibwa ate nosigala ng'oli kambo ojjukira maama bwe yagamba nti wasibanga bulungi omugondoli gw'emmere ng'osandika bulungi biki ng'otyo kambo n'ensi eyo gye wazingirangamu emmere okuzinayo n'okula n'okwagala n'obeera oluusi ne weefuula ow'ensonyi ng'edda bwe wakolanga naye nesitayo oli kambo mu maaso ga Mukama maasa nange Mukama akuwa omukisa webale okukuuma kyala kirenze ekyo somu webale okukuuma maasa omukuumye bulungi omukyala oyo ojjukira nange ng'omundeetedde wali fulaati munange oyo naye twatambula eno tutambudde bannange Mukama mulungi
twagala okuyozaayoza abaana baffe mwenna saala sibalaba n'abalala mwebale kubeera famire ennungi mwebale fenna tuli wamu twagala taliwo naye twandibadde tugamba naye mukama amuwe ekiwumulo ekyemirembe maama waffe yakwagala nnyo naye maama waffe tubatuwa simulaba maama Ttendo tumulaba naye yali kale mwekyo mu talanta eyo mu mafuta ago ate mwe mwafudde maama mukama akitiibwa n'ettendo kingi bannanga abasumba mwenna tulina bigambo byakubayozaayoza mukoze omulimu munene nnyo kubanga bino byonna tomutalikozeeka ne maama nedda omukono gwammwe nammwe mubeereddewo mwebale kumubeererawo era nammwe mubanga abatubeereddewo abooluganda baffe abaana baffe abasukulu bonna bonna n'abatannabanyuse mutomu okukkiriza mukama bali eyo eri abamanyi be baweereza owange mutomu kojjawo bambi mutugambireko tugende tulinayo omulwadde wewaffe eyo bagamba nabo beefudde mu basumba balina akalandira naye tumanyi nti byonna byonna mukama jjadde tukolera famire yonna weewo okumanya mukama mukama akuwa omukisa bawa omukisa happy birthday yowezezye neka Nebaza mukama owanjira mukama kubanga bwendaba ekiriwa omanyi soogera mubantu siyinza kukikkiriza kyendaba kankikkiriza olwokubakati manyi mukama manyiga mugero byakola pasita Tom oyo bwe yajja edda ebungereza omulundi ogwasookera ddala ojjuta pasita Tom lwotaaga kunyama bajjanga enjala ekonda oba nti besinkayawo ku majimbyeko nentuga nti batiwalidde noga nti batudde okusasula banneje tubudde wala nnyo kakati pasita Tom oyo gwe mulaba ate mumusubwe naye kyalisa kya mukama kuba bwe yajja kukola kuweereza mumasombira kuba nti abeeta ebintu masombira akoleki atunde naye waggudde ku mulembe naye mukama uno nga bwe tusinza bwali ow'amaanyi yafunayo awo omulimu oge yali asibasumbuusa asibasumbuusa yomumayindi kakati ng'amanyidde okwebaka ennyo emisana yajjukanga mu toyireti neyebakako mu toyireti abakyebase bakonkona kubanga bamanyanga batya nti yebase nga bamugye omusajja wattu ng'akola kakati awo mukama bwe yamuyitira naye bwe yaŋŋamba nti omwebbeesi nzirayo Uganda naye nkwira ku baganda bange bano essimu ne baŋŋamba nti kyoba okola kweka pasipooti ye okuleke ne tiketi yo bikweke tomukkiriza kudda tannakolawo sente zonna naye nzikweka naye bambi musajja wattu najja nanyinyonyola nti yalabye mukama zisaali mulokole baibeni nemanya nti omuganda wange eddalu ayagala kugwa ddalu eryamaanyi naye saabulira ku maama kumweraliikiriza bano era nembaddira ne bagaa nti mulekaakonewo kubanga omutwe sijja gusobola enibulayo nimutubala mingi nnyo nakwata ennyonyi n'akomawo ebiddiridde endoza tegakati mbiraba era amagero bino bitunulako amina engalo ez'amaanyi n'akalulu kabazibwe mukama yebazibwe twebaze nnyo katonda olw'abaganda bannanyi ne bannyina be
era twongera okwebaza Mukama ku lw'olunaku luno, lunaku lulungi, lunaku lwa bigambo birungi, lwe lunaku lw'amazaalibwa g'omusumba waffe era dadi waffe taata w'amawanga mangi omusumba Tom Mugerwa. Kikubireko mu ngalo ez'amaanyi, naawe kenyini weekubireko mu ngalo, oli wa mukisa okubeera ku lunaku olufaananako bwe ruti. Kale mu kaseera katono ddala katwanirize abaana ba dadi Tom Mugerwa, katwanirize abaana ba dadi Tom Mugerwa nga bakulembeddwamu omusumba Roland Mwesigwa. Mukama yeebazibwe. Omusumba Sarah, kati tukubireko Yesu engalo nga nyingi nnyo nga tezikoma naziringa ezimuwa saddaaka eziba za Yesu tumwongere kati Yesu tumwongere haleluya ey'amaanyi. Kati janga sekula twebaza Katonda nti dadi ayongera kunyirira. Omanyi bw'oyagala oyogera ebigambo ebingi oyinza n'okusulawo, naye twagala era okwongera okwebaza n'okubira engalo Katonda olwa mami. Naawe olinga kiddebi kati. Kye tuyinza okwogera kyokka kiri kimu, kwongera kwegayirira Katonda akuume dadi, kubanga abamu ku ffe tuli babuulizi naye afuuse point of referral. Afuuse point of referral. Ennaku zino nkola enkungaana z'abasumba November nalina basumba nga 8 ddali yajja nayogera gye bali. Ennaku zino nalina basumba nga 4, naye Pastor Tom afuuse point of referral. Egamba twebaza Katonda naffe mu Uganda Katonda yemusizaayo omuntu asobola okulekawo omulembe. Twali twogera nnyo ku muntu obulya mu Amerika n'obulya ku basajja abaakola ebintu ne balekawo omukululu. Naye twebaza nnyo Katonda nti anaffe ateddewo omusajja agenda okufuuka point of referral, kubanga emirembe egigenda okujja mu maaso girina okubuuza nti mwavaawa, misingi ki gye mwayimirirako, misingi ki gibanywezezza. Dadi tukwebaza nti wanyiikira okugondera Katonda wakati mu kuwakanyisibwa okungi. Kampulira amiina n'empewo ennyingi ng'ekintu musingi gw'oteekawo gulinga ogutali mutuufu, naye buli muntu amaze nakakasa nti gwe musingi gw'enjiri okuzimba emirembe gitasobola kuvaawo. Ekiwandiiro eno kikubira Yesu engalo ez'amaanyi naddala mwenna abaagala okuweereza Katonda. So nanyumiddwa nnyo ekyawandiikibwa ababuulizi tiimu beegairizi kye baasomye kyakomye nnyo ku mutima gwange. Nemanya nti ekyo ekigambo Mukama kyatuwaledde dadi nti olusozi lw'okyalengera Katonda agenda n'oluddukuwa ate nalwo agenda ddukuwa. So twebaza nnyo Katonda ku lulwo. Mukama kutuwere nnyo omukisa. Webale tuzaala, webale tugumiikiriza. Abamu tetuli bangu nnyo tugumiikiriza nnyo. Kansabe n'essola yogereyo Dani.
Wa kazindaalo kano kaweddemu. Tuliza akazindaalo kazeeko. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tusanyuse nnyo okuba nga muzze mu kifo kino okujagulizaako ddali waffe olw'ebbanga Mukama lyamukozesezza era lyakyamukozesa. Ffe ng'abaana bakulu bange bampadde akazindaalo ntegeere balina okwogera naye ku lw'abaganda bange abataliiwo Tomasi, Amosi, Tendo naye tusanyukidde wamu ku lwa ddadi olw'emirimu Mukama gy'amukozesezza era gy'agenda okuba nga amukozesa. Twebaza nnyo mwenna abazze okutujagulizaako ddadi waffe era Mukama abawo nnyo omukisa. Haleluya, haleluya. Engalo ez'amaanyi bannange, twebaza Katonda ku lw'abaana mu linnya ly'essino kuba sipiiki eyo. Tukubye Katonda mu ngalo ez'amaanyi, ekitiibwa kyonna kya Mukama. DJ Amen. Twebaza Katonda buluganda ku lunaku olwaleero. Haleluya. Twebaza Katonda ku lw'okubeerawo okwo era nga masekati nga ffe tulinamu abagenyi abakulu. Haleluya. Okusookera ddala abasumba baffe tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ku linnya ly'essino bakulembeddwa Musumba Lulani Kabuye n'abasumba bonna. Mukama batuwere nnyo omukisa olw'okubeerawo kwammwe mu linnya lya Yesu. Era twebaza Katonda ne ku lwa mukyala Kikabyo naye tumukubireko mu ngalo. Manager wa Footsteps abagimanyi. Era twebaza Katonda ne ku lwa service providers bonna ab'olunaku lwaleero nga bakulembeddwamu aba Masilobu ku kya decoration, ku kya sound. Haleluya. N'ebirala byonna abafumbye Delo Foods. Twebaza Katonda mu linnya lya Yesu ne kuno naawe nga Ssekinnoomu olw'obudde bwoteeseemu okubeera ng'obeera mu kifo kino eno. Katonda ng'abalobamu Katonda akwe nnyo omukisa ogw'amaanyi mu linnya lya Yesu. Simanyi Musumbu badde ogamba otya? Kale mu kaseera kano katwanirize speech endala okuviira eddala mu ba ushers ab'emutundwe ng'agenda oboogerera ekiifu Mpandi. Tukwaniriza ennyo ssebo otusuleeko obugambo butini ddala olwakadde. Tumukubire engalo. Nga bayimbi wetweteekateeka abayimbi wetweteekateeka era agenda otwogerera weteeketeeke ku lw'abayimbi. Dadi ne mami tuli basanyufu nnyo nga ffe tiimu Asha abakebezi. Tulina Mukama waffe eyasooka mu bukebezi atutuleniiza nnyo 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 nnyo. Tukwebaza mami. Tufukamidde wansi okwebaza omulimu gw'otukozeemu. Dadi ekigambo ky'otubuulidde twajja mu kifo kino nga tetutegeerekeka naye katufuuse abantu batuyita baweereza ba Mukama, batuyita basumba. Tukwebaza. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you.
kama tukuangalize. Amina. Akalulu ka Yesu n'engalo ez'amaanyi ogwo gwonna mulimu gulabika omuweereza wa Mukama gwamukozesezza. Kale katwanirize abavudde ku luuyi lwa mami omubwati singo biseera waffe baganda be bajje batusuuleyo obugambo ku lwa Musumba Tom Mugerwa. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Okusooka neebaza Katonda olw'abaana bange abalongo wasomekate mwebali kunyirira. Nze sirina bigambo bingi okujjako okwebaza Katonda. Mwana wange Tom webali kubeeranya ngalo nnungi. Ate obuwala webali kubeera n'amatu agawulira. Ate webali kubeera nga mizi kubanga wafumbirwa Tom ne mwalya nga ffene tewajja kundooperako tuwaffe tusuula njala. Era ekyo kyonna kikomeeza. Bannange engalo. Senga abafumbo mwenna mulabira ku oyo. Bannange omwana tomu abazadde mulikirawo okugamba abaana temwagala abasajja abalina ssente naye musookera olowooza wofunye omwagala. Essente zijja luvannyuma, ekyo kyekifaananyi kimweza. Maama yongera okulagirira omwana oyo taata era mwonge nze buli lwembalaba temwakannyo okonna kamwe kubanga asanyuka nnyo olwenkulaba ate walaka ekifaananyi eri baganda bo bonna abasinga bafumbirwa obufumbo obutukuvu. Ekyo nakyonna buli lunaku neebaza ekidaala ekyasooka wadde teyalina tekaalina nekeyaleeta nkusabaayo toyinza kukatwala nti oba agenda kukyala wasenga naye ebyo byebibala ebyavaamu. Mukama bw'atyo bw'akola. Sebo kwagaliza emyaka emirala awamu n'abazzukulu ate ofune ku bibala nga nze byenfunye. Mukama waffe yeebazibwe. Amina, amina. Nze baweddeyo mu linnya lya Yesu tukube Katonda mu ngalo ez'amaanyi nga bwe baddayo. Twebaza Katonda abakadde baffe abo mu linnya lya Yesu. Tuyingidde mu kaseera aka photo shoots. Haleluya. Era nga tugenda kubaako group z'abantu abamu
waliwo abantu abamu abadde yagadde okubeera nga beekubisa ekifaananyi wamu ne dadi waffe bebi w'olunaku lwaleero. Haleluya. Waliwo abadde yagadde okubeera nga beekubisa ekifaananyi wamu naye kubanga lunaku lwakujjukiza mu linnya lya Yesu. Era nga mbadde nsaba tugenda tutandika n'abasumba baffe. Haleluya. Tugenda kugenda wali eri babeere nga bafunayoko ekifaananyi ne dadi waffe. Mbadde nsaba.